ne tutuuka n'okugamba nti kati bwe kiba nti mu mateeka ebintu bijja vaayo oluvannyuma lw'okukkiriziganya. Ne tukkiriziganya. Haji Ntale taata, weebale nnyo, weebalire ddala omulimu gwakoze eki gwewakoze. Era kigambo kuziikula Kafeero, ekyo kyavudde mu kamwa ka Mugerwa. Wabula mpozi mugambe nti Mukama mu ngeri ekiwumulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'oluberera kimwakire atebenkere mirembe. N'atugabula ekijjulo ekirala n'atuwa bbaandi, ndowooza mulaba abaana ebanasenasi. Era yeyo bbaandi gye tumanyi egenda singa mu Uganda muno kuba ekuŋŋaanyiza baana b'abagenzi. Omuli Swaziniga Kafeero, omuli Katende Basudde ne Diana wamu Nowa Kasozi. Bwe nali ndi awo nefuna ekirowoozo nti nga ekigendera kyange si nnyo kya music naye ng'ate njagala okuyamba ku baana abo ababa mulekwa, abaana ab'abasajja abo abaafa, ate ng'Obuganda bwali bubanyumirwa, n'ensalawo kuŋŋaanya abaana abo. Tebibadde byangu nnyo, nsanzeemu nnyo entalo entonotono naye ngezesaako kuzimanaginga. Ono bamuyita Swaziniga Kafeero, mutabani w'omugenzi Paul Kafeero. Ono muwala wa Mbalire Kateeteeyi naye yafa. Ono mutabani wa Amani Basudde. Ono ye Diana muwala wa Livingstone Kasozi. Ono ye mwami Joseph Mugerwa, mutabani wa muganda wa Paulo Kafeero. Ono ye manager wange abamanaginga we mbasiriiwo kulaba nga bitambula. Era ekitiibwa mbadde nsaba nnyo akadde katini nnyo obeerewo bakuyimbiremu owulire. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Waliwo n'ono ye Nagawa Thabet naye muwala wa Paulo Kafeero. Nyinyi majidi inga kyo utebazanga nali mwavu kati nina kusente mwavu wanuma nimba nali karuganze nomugolo ule mungu zibe situlo lya liso sibanga kuchicha bameka kwe bulabi